amazima gali efuula ow'eddembe. Ndinayo emizingiriti gye mpulira musimanyi Tamale Junior mirundi Mukama akugumye amugumyeko ki kye mugamba Tamale mirundi siniya yafudde kabenje oba bamukubye masasi nti mutabanyi wabadde takimanyi kyagenda kufa. Ndaba abadde nga asobola okumuleka ku kitanda nadda wano okuvuma abantu. Babagambye yalwadde bulonto lwamutusiza mu ddwaliro n'afa. Abadde ngayo ku kitanda nga mutabanyi wali wanaavuma abantu. Omwana nga avumye bantu ku TikTok wano. Nze simusaasidde namuyadde. Ekyokubeera ku kitaawe amubulireko ne ku byama ebimu ali eno ku TikTok okunonoza bitamukwatako. Yamanyi abatasoma ne batiikira, yamanyi simanyi ba sister simanyi biki nga kitaawe ali ebyavunda. Bamaje be bamukuuma. Omwoyo gw'omugenzi guwumule mirembe naye nze Junior sikusaasidde. Kirabika obadde olinza olunaku lwe balirangirira okufuna amabugu. Ate kyemanyi omusajja yafadde naku bbiri emabega ne balyoka balangirira tebasobola kulangirira nga yakafiirawo. Junior obadde ngawa. Nali mu muno nga Tamale mirundi ye news editor. Nze Tamale mirundi gwe nalaba si ono mwe gwe mulabye. Nze nalaba Tamale mirundi omusajja ow'empisa ennyo. Abaganda omuntu gwe bayita omuntu mulamu. Omukatuliki afiirawo ku lw'eddiini ye. Munnamawulire eyali alwanyisa ennyo effuga bbiri lya Mwami Museveni n'okusinga bwe yali nga ye pulezidenti wa Uja. Yatukulemberamu okulwanyisa institution gye bali bateekawo gye bayita NIJU eyali ey'okugabanga license eri bannamawulire nti omuntu okola amawulire alina ofuna license eyo. Bwe twalwanyisa etteeka eryo nga bagamba nti omuntu atalina diguli taakolenga mawulire ate alina diploma n'abanga associate member. Tamale n'atukulembera olirwanyisa. Kati bannaffe abaali naddala mu monitor mu budde obwo baali baagala amawulire gafaananeko obwalooya naye nga ffe tugamba nti amawulire is a given right ogenda n'onyumya by'olabye wadde abamu babifunamu ssente. So tolina ngeri gy'osobola kugamba nti abagakola obasabe ebbaluwa. Twalabira wala kubanga kati twalikoze tutya singa tulina etteeka bwerityo mu kiseera kino ekya social media. Kati ne batuyimbirira ne batugamba mbu ekyali kitwogeza ebyo butasoma. Ne tuddayo ne tusoma ne tukomawo ne tulwanyisa etteeka nga Tamale yatukulembedde era naye awo yaddirayo n'asoma diguli ye yasooka. So nze Tamale gwe nalaba ne tuva naye muno nze nakolako briefly mu Bukedde naye ne tumala ne tugenda ku radio eyo radio gye twava ne tugendera ku ndala n'oluvannyuma ne tumalira ku CBS nga tukolanga peya nze naye yefe bannamawulire abatandikawo ekyogenda mu bantu ne tukubaganya ebirowoozo ku by'ebyobufuzi. Ekintu ne kigenda wala nnyo ne kivaamu ebimeeza. Naye mu biseera ebyo tetwaliko ludda nga tuli ba critique nga bannamawulire nti ffe nga abantu kye bakola kye tuteeka mu mmira. Naye munange ensi yamala n'etugabana nze n'enfuuka omwogezi wa DP. Tamale n'afuuka omwogezi wa President Museveni. Tamale n'akyuka. Kubanga bwe yagenda eyo yeetuma nnyo omulimu oba yagwetuma oba baagumutuma ogwekwefuula nti nno ye yasobola okwogera ku Ssaabasajja Kabaka ebigambo. Ate nga wano mu Buganda ekyo ekintu bw'okikola ofuuka ng'omukolimire. Kati nagenda okulaba nti Tamale agenda mpola okutuuka eno gy'atuuse. Kikulu mulabye afudde alabika nga ali frustrated ng'era ali bitter okusinziira ku byabadde ayogera ng'akitwala nti nno gavumenti ya Mwami Museveni yamujja ku kiri kye twali n'emuleeta eno manyi yayagalako n'okujja wano ajoyininge parliament ne bamukola bubi nnyo ne bamubba akalulu. Njukira olunaku lumu bwe yali nga yeesimbyewo ekyotera abantu ne bajja ne beefuula abamuwagira ne bamusitula nti awamaanyi ne batandika omufumita ebikwaso nga babamuwendulidde. Kwolwo baali baagala kumutta busikwolwo. Kakati mu parliament n'atajja bw'atajja mu parliament n'agenda n'abeera omwogezi wa president. Kati we baamusuula okusinziira ku bye mbadde mpulira ng'ayogera yalabyuka ng'aliriddwamu olukwe. Kati afudde agamba nti baamuwa obutwa. Banange mu Uganda muno gavumenti esaana esseewo okubuuliriza ku kigambo kino eky'obutwa n'ekyokugamba nti mu ggwanga muno mulimu bamafiya. Kubanga kiyitiridde buli muntu ava nti bamuwa obutwa. Nze nnyini nze omu ku bakyogera nti bampa obutwa. Abadde muntu ayiiya Fiole n'agamba yagisomye namukyo nze ngamba yaba agiyiiyiza. Kati nga bwe yayiiya simanyi nti olutalo lwa Piraawo
ng'ayagala okulaga nti abantu mu gavumenti bwe baba balwanagana bokka na bokka gwe toteekayo ki toteekayo bibyo. Naye mu kuliviewinga akatabo ka Museveni showing the third siege, nze Tamale wange gwe nalaba eyali mukama wange mu munno gwe nakoma mulaba kati ono gwe mbadde ndaba mbadde simutegeera, naye okujja e Kampala ng'ovudde mu senior 3 as a senior 3 drop out, najje Kampala nga ekisooka yali mutunzi wa mawulire ng'atunda mawulire ya Matembeyi, n'omala n'ogakola n'ogasoma n'ogafunamu ne masters n'ogakola n'oteekawo erinnya buli muntu lyamanyi. Omanyi Tamale abadde yeeyogeza ebintu bye kyasoose n'akimanyawo mu sentensi eddawo. Abaganda bagerengero bagamba egiranga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Lwaleero lwennyini wulira kino naye bugenda okunyiga kyembadde nga nninda mu nsi eno kulaba ku musajja mukulu Mirundi nga bwe yalaama ebiraamo bye bituukirire. Yagamba bamuziike ng'ayimiridde. Okay, kakati leero lwe njagala okulaba Tamale Mirundi era nze siina kyennumiddwamu, ninze bulinzi kulaba kiri, sigenda mwogerera bingi Mirundi, nenze ekituufu Mirundi tannumyemu yadde n'akatono, wabula bulijjo kyembadde nga nninda ng'era tukimanya ino tusookayo. Twagala kulaba nga bamuziika ayimiridde kyekyoka. Wano ndi ku pulaani olwaleero luno mundabira njagala kugulayo engalabi yange eyo ebeere mu nju kubanga ekiseera kituuse tukube ku ngalabi. Bagenda ofaayo akayimbi kamu wano tujje engalabi tugikube ate bakaziike nga famire. Abantu bonna bagana okujja oziika akantu ako then bakaziike nga famire. Naye nze ne bwe mundaba wano nindiridde ekintu kimu, ndi musanyufu kubanga kituukiridde nga wendi eyagamba omuziika ng'ayimiridde bamuziike ng'ayimiridde. Mululu mwenna mukitegedde ajjanjabiddwa atya bulijjo atuwaaniraani kikye bamuwadde muziike embaata fe tulabe ng'eyimiridde, temutumalira biseera twanguye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo ekya Yozefu Tamale Mirundi, nsaasira famire ye, nsaasira abaana be, nsaasira ab'enju ye, nsaasira bakyala be, nsaasira maama we, nsaasira mikwano gye gyonna n'abantu bonna ababadde bamulyako kaabe ba YouTube, aba content creators. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Newankubadde wava ennume tewakula nnume emu, naye ate era n'ebiddawo tebyenkanankana. Nkimanyi nti Mirundi gye muli abadde wa muzinzi nnyo, abadde wa mugaso nnyo, era nkakasa kijja batwalira obudde okufuna replacement, oba naffe ng'eggwanga kisobola okututwalira obudde okufuna replacement ya Mirundi, naddala mu kaseera waafiiridde. Ebintu abadde abyogerera ddala nga bwe birina okuba, ebintu abadde abyogerera ddala nga bw'abiraba, nga 9 tagiyita 6 nga ne S tagiyita namba 3. N'olwekyo kitalo nnyo nnyini ddala. Nekyennyinza okwogera ku nfa ya Yozefu Tamale Mirundi, entamiivu abasajja bagitegedde, style entamiivu abasajja bagitegedde. Omanyi omumpembe ono Yoweri Kaguta Museveni anaabudde nnyo ba intellectual baffe, ba intellectual baffe oluvannyuma lw'okuggwamu essuubi ng'ate bambi batya ku lw'obulamu bwabwe, baasalawo okuddukira mu ntamiivu, okwefuula abaliko akabanzi ku mitwe gyabwe, okuyisaawo pointi zaabwe, okuzzaako emabega. Njagala ojjukire Brigadier General Kasirye Gwanga, yali Major General yafiira, Major General Kasirye Gwanga. Major General Kasirye Gwanga bwe yabanga alina pointi ezitowa gy'ayagala okuyisaawo, Kasirye Gwanga yagiyisangawo ng'omutamiivu, ng'aliko akabanzi ku mutwe oba mu ngeri ey'ekisaazisaazi. Era mirundi mingi nnyo omusajja oyo mugenzi Kasirye Gwanga yayisangawo pointi ze mu ngeri y'ekitamiivu oba ey'ekiwugguufu, nga n'oyo gwagiweereza oba gwayagala okugamba ayinza oga mumuleke Mirundi mutamiivu waffe, amini ani
Kasirye Gwanga mumuveeko oyo mutamiivu wange mumuleke oyo mutamiivu tabamalira budde naye simanyi oba gaali ga Museveni oba kwali kulowooza kwa Museveni oba gamuweebwa buweebwa bayambi be okumuga nti omusajja oyo eyo sitayira akozesa okuyisaawo ebibye. Omusajja oyo yeefuula bwefuuzi mutamiivu wa ku kyalo naye akimanyi nti mu bigambo byayogera waliwo abasobola okugamba nti omutamiivu tabaagambwa. Ebigambo by'omuguuli gambo bbi abamanyi Oluganda guba mwoyo gwe. Ndowooza mwenna mumanyi Kasirye Gwanga gye yaggwera. Tamale mirundi oyo Yozefu musajja abadde mugezi. Mirundi oyo gwolaba musajja abadde mugezi nti yali mu gavumenti ng'ekikopo asobola okiyita ennyweso ate n'abagamba mwenna mutambuliraawo ng'eppipa asobola okugiyita ekikopo ekinene era ng'ekitiiya asobola okukiyita ejjiiko ennene n'ejjiiko ng'asobola okugiyita ekitiiya ekitono. Mirundi nga ye musajja asobola okukusanga ng'onywa mata n'akubuuza nti onywa ki n'omugamba nti mata n'akugamba tosiriwala buno buugi ate mwana wattu n'okigula n'okitwala ng'olabira ddala okusinziira ku byakunnyonnyodde buno ddala buugi. So Tamale mirundi Yozefu abadde musajja mugezi nnyo naye yamalibwamu amaanyi yamalibwamu essuubi era obadde omulaba buli program gy'akola ne bw'agikola ng'ali ku nnomo waatuukira okwatulira ensonga ze oba kapaati waatuukira okwatulira ensonga ze nga yeefuula omutamiivu. Abasajja banjoze abasajja bankoze bino ne bannange omukanniddeko omukala nkoze bino omukala nkoze bw'ati nga n'okuwemula mirundi atuuka okuwemula era nga paati mwayisirizaawo ensonga ze ezooleka obulumi bwe oba nga paati mwasaliddewo okwogera amazima ku bigenda mu maaso mu ggwanga nga Yozefu Tamale mirundi azoogera ng'omutamiivu lwa nsonga baakimanya nti mu Uganda omuntu atali siriyasi ye yekka ali seefu. Mu Uganda omuntu omutamiivu ye yekka ali seefu kubanga bakimanyi nti n'omwenge gwa layisi n'okusingako ebikozesebwa ebya bulijjo ebyetaagisa n'abaana abato okukozesa awaka nga sukaali. So nga wano e Kenya sukaali anywebwako ne bwaba mu wejjere naye ate eccupa y'omwenge teyeesimbikako. Kakati bano ba intellectual oluvannyuma lw'okukimanya nti lwaki omwenge gwa layisi kitegeeza nti bano baagala nnyo abatamiivu. Leka tukozese sitayiri entamiivu, leka twewugguuse mu bangi abanaawulira ebigambo byaffe oba mu bangi abanaawulira ebigambo byange munaavaamu abatono abagamba nti omutamiivu tabaagambwa oba ebigambo by'omuguuli libeera ggambo bbi. Bamanyi Oluganda gubeera mwoyo gwe. Ebigambo by'omuguuli ggambo bbi. Abamanyi Oluganda biba biviiridde ddala ku mwoyo. Ggambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo naye ate kyannaku nnyo nti omusajja entamiivu agitegedde. Museveni ono sitayiri entamiivu agitegedde kubanga Tamale mirundi oyo Yozefu azenga akyogera lunye bampa obutwa siridda mu State House siriddamu bakolera ngenda mu Kabuli wakiri nfa obunaku wakiri nfa obukalaga nga sizzeemu bakolera n'akasimattuka obutwa emirundi emeka na omusajja entamiivu agitegedde. Intellectual tebakyasobola kwogera n'ababadde bavumbulawo sitayiro yaabwe bwe basobola okuyisiza obubaka bwabwe mulaba akulaga nayo agitegedde. Kino nno kitulaga ki bannayuganda? Kitegeeza nti luno lwoya lwa mu nnyindo tulina ddwekuula ffekka. Eno eringanga ennyonyi egudde nagyogerako gye buvuddeko. Uganda eringanga ennyonyi eri mu kugwoba. Ennyonyi eri mu kugwa teyawulawo nti ono yabadde atudde mu first class, lino evvulya yabadde atudde mu first class, lino evvulya yabadde atudde mu economy, lino evvulya yabadde atudde mu business class, lino evvulya yabadde atudde mu cockpit. Mwenna musiriira kyekimu.
tewali ali seefu mu nsi yaffe eno mwe tuwangali oba mwe twazaalibwa Uganda. Temuliimu muntu yenna ali seefu. Abakolera n'abalwanyisa kyokka ate nga naawe ali wakati era still toli seefu. Kakati Museveni alinga ng'ekiso oba gavumenti ye eringa ng'ekiso nga buli ludda kisala. Bw'obalwanyisa obeera mu bulabi, bw'obakolera obeera mu bulabi. Kyokka ne w'obeera wakati n'ogamba nti ebyobufuzi kambifuula ebitankwatako era obeera mu bulabi kuba ojja kgenda emulago oleme kusangayo ddagala lyatambulira ku nguudo enkyamu. Waliwo abavuzi b'ebidduka nga bo poliisi baaginafuya ne bw'abeera atamidde asobola okuvuga azironga azayinayo abasirikale beriye bamanyi. So mu Uganda temuli muntu yenna ali seefu. Buno olumbe nga tetunnalugjawo lugenda kutuliira ddala lutumalewo. Omanyi twalinanga obulwadde babuyitanga bwa mulangira. Obulwadde bwa mulangira bwe bwajjanga ewaka bwateranga okwera abawerako singa bwabanga tebwanguyiddwa. Kakati ne Museveni ono alinganga lumbe lwa mulangira oba luyita olukusense. Singa taayanguyirwe ennyumba Uganda tugenda giteekako olubugo. Tugamba abantu abanaayitanga nti abatuuze b'omu nnyumba eyo bonna baafa waasigala matongo. Kubanga bwe luba lulya abaalwo saasira abatali baalwo. Ate nammwe abali awo wakati abaga siri waayo ate siri weeri sirwanyisa by'obufuzi tebinkwatako. Olubayamu ojja kukiregako. Museveni wano waatuuse alinganga ekisolo kye bayita embizzi. Waliwo abajja ottemamu ako kiryokka ate agenda kunkola kimmutya. Sinina kyenkola nga kimenya mateeka oba nina kyenkola kye batwala nti kiri mu mateeka. Museveni olunaku olwaleero alinganga ekisolo kye bayita embizzi. Ekisolo kye bayita embizzi muno mu kulya nkuzibwa kiwunzika kiriiriddemu abaana baakyo. Bwe kiri ebyana by'abalala olw'okuba kiyiza okulya nkuzibwa olw'okuba kimanyidde okulya omusaayi lwe kiribulwa mu muyiggo gwe kikoze oba bwe kiritega ne kitakwasa kirirya mu baana baakyo. Kakati ye Museveni eby'embuzi abirya n'ebyayo n'ebibye nga wambizi ngeza bugeza nabyo ayagala abirye. Who is safe in Uganda? Era mmwe abatijja ne Museveni mulowooza abenkana kye abaagala kyenkana ki? Gwolowooza osobola okugaza gavumenti eno okusinga mirundi bw'agigesizza? Oba olowooza osobola okudifendinga gavumenti eno okusinga Joseph Tamale mirundi bw'agidifendinze? Natandise nkugamba nti mirundi ekikopo abadde asobola okukiyita ennyweso. Era mirundi yakolanga ekisoboka kyonna lwa gavumenti eyo obutayiika. Bwe babangayo ebiseera by'okulondooka akalondooza ka 2011-2016 nako mirundi yatambulanga mpewo ku mpewo buli lunaku ng'alina defendinga gavumenti eno. Nga poliisi lwekubya abantu asobola ovaayo n'akivumirira. Omanyi kale ye yalimu ak'obuntu ng'asobola ovaayo n'akivumirira naye era n'anoonya gwakigonnomeka akijje ku Museveni. Tosobola kudifendinga gavumenti eno kusinga Tamale mirundi bw'agidifendinze. Era tosobola kulaga abantu nti mutunule wano wadde nga si we watuufu kusinganga mirundi bw'abalazeewo. Naye enkomerero bamusasudde ki? Mpaawo magombe gazza. Enkomerero ntaana kye kiwummulo. Waliwo bannaffe abaagufuula omugano ogw'okutujeejanga nga tuvuddeyo okwogera ku nfa z'abannaffe. Naye mmwe buli kimu gavumenti omuntu teyefiireko. Mugenzi yabyogera n'obutambi bwe buli. Mugenzi abadde ng'akyogera lunye buli lunaku n'obutambi bwe buli. Nti naakasimattuka obutwa emirundi emeka nga teginnawera na myezi 2.
ng'era akizzeemu olunaku lwe yagamba Museveni yambuuza do you know how to write nakola nakaaba banjose natandika ebintu bisitayire entamiivu olwo neevaayo teyayogereramu ku kigambo butwa mu bigambo bye yayogeraawo so munnange ono si propaganda lwakubanga Honorable Betty Bakireke bwe yagaana Nambooze nti buli lunaku omuntu asobola okuwulira ebirango ku leediyo naga bannanga abantu bafa paka naye lwatuuka naafa bino ebintu tuyinza obyogera ne mubitwalira mu bantu bafa naye testimony gwate oligiweera mu kabbuli weebuuze nti nange banzise olaba omugenzi Andrew Felix Kaweesi teyakkirizaako nti bamusse paka nga baggula entaanayo okumuzibikirirayo era Kaweesi baamala kumuggalira mu ntaana n'alyoka akitegeera nti afudde kuba yali takirowoozaako nti ayinza okufiira mu sisitimu eno kakati naawe aliyo bino ebigambo byetwogera waliwo neyambuuza yali ndowooza Jennifer Fulfig oyasama ndi Museveni atta abantu gwe nga takuttanga nomubuuza ewammwe abafu boogera oba abalamu be boogera olinda mumale ku fans jempa obujulizi nti Museveni yanzita kakati essaawa eno ekyuli asobola okuwa obujulizi kwani yamutta oba ebbanga lyonna lyoziikidde abafu gwe abeera afudde era tokimanyanga nti abantu bafeera abantu batta abantu ti omuntu alina kusooka kutta okumutegeera nti atta abantu omusota gulina kusooka kuluma okukitegeera nti bulijjo guluma abantu so nno tewali muntu abaagala kusinga ffe era abaagaliza kusinga ffe mugenzi Semairizima bwe yafa omulimi nsaba w'ekitiibwa Allah mujja n'atifiida osamusonyiwe byonna ebyamusobako nabaga nti mmwe mulowooza nti muli seefu naye tulabika tubasinga okubeera seefu lwa nsonga nze neekeka mmanyi wentambulira mmanyi wendya